Amanya Mugabi Susan Nakaziba abantu abasinga gwe basinga okutegeera nga nsanvu Motown Full Tank Horsepower. Omukyala yawangula ekifo kya member parliament ku kifo ky'abakyala mu disitulikiti y'e Buvuma era omulonde eyalondebwa ennaku z'omwezi nga 14. Twagala kumanya Nakaziba yaani? Nakaziba baani abamuzaala? Nakaziba azaalibwawa? Nakaziba yasomerawa? Okay, Nakaziba nzaalibwa mu disitulikiti y'e Buvuma ku kyalo ky'e Mulaale Gombola Nairambi muloka gwe Namugombe. Nakaziba nzaalibwa omwami ayitibwa Kaziba Stephen ne mukyala we mamange omulungi mukyala Justina Kaziba Naigaga. Nze nga Mugabi Susan ndi mukyala muyigirize era nga namaliza ne degree okuva ku University of Makerere era nga nina BSF Bachelors of Science in Finance and Accounting okuva ku Makerere University. Nakaziba P7 yagisomera wa senior 4 senior 6? Okay, P7 yangu ba PLE nagikolera ku St Patrick Chugul Girls Boarding Primary School nga esangibwa mu district y'Iganga ku kyalo kye bayita CMS. Then my S4 nagikolera ku Iganga Secondary School oba Iganga Girls era nayo nga esangibwa mu district y'Iganga. Then my A-level nagikolera ku MM College Wairaka esangibwa mu district y'Ejjinja. Yes, twagala kumanya Nakaziba akoleddeko wa? Nakaziba wenamaliza University Makerere mbadde mukozi nga nkola mu kitongole oba mu NGO eyitibwa BDCAF then in full Busoga Integrated Development and Care Foundation nga ekitebe ekikulu kiri mu district y'Iganga naye nga tubadde tukolera mu district y'e Luwooka era mbadde nkolanga owa finance and accounting mu kitongole ekyo. Yes. Mu ebyobufuzi obitandika ddi era banga kiri omaze mu byobufuzi? Generally okutandika ebyobufuzi sijagamba byafuzi naye ebyobukulembeze natandikira mu P3 oba mu kibiina ekyokusatu we natandikira okubeera prefect oba emizanyo kwekyo ekibiina ekito ddala. Nali sports prefect from P3 kakati when I went still nali sports prefect up to P6 then when I genda ku secondary ku Igangals nesigala nga era ndi sports prefect kubanga ndi muna bya muzanyo njagala nnyo okudduka okusingira ddala long routes oba like nga emisinde emiwanvu like 12 laps 7 laps 3 laps kubanga nze ndi mukyala muna bya muzanyo nnyo. Then when I genda mu HSC era nesigala ne contestinga ku MM College Wairaka era nembeera sports prefect kakati when I genda ku Makerere University nabeera assistant wa minister owa finance ku Makerere University Business School. So wemaliriza naye nga nina ekirooto already nga ndi mukulembeze nengamba muzeeyi wange nti daddy njagala kubeera member of parliament naye nakikiriza naye nga abantu bakwexcisinga just because of my age and my size nga bagamba nandize ku bwa kansala nengamba muzeeyi nno sagala tandikira ku bwa kansala cause one obeera kansala there's nothing you get most especially just okwewaayo okukolera abantu kakati ate abantu bakulabanga atakoze nga teri kintu kyokola kyofunamu kakati nengamba muzeeyi nti njagala ngende ku kifo ky'omubaka parliament ate ng'ekyabakyala kyenjagala sayagala constituency MP kuba kakati nkulidde mu district y'e Buvuma mwe nazaalibwa nga nina embeera gye ndabira ddala abakyala b'e Buvuma gye bayitamu nga tebafiibwako despite nti wabadde balina omubaka parliament omukyala. So kakati nakyagala kubadde tebanforcinga kukiyingiramu nze ng'omuntu njagala nnyo ebyokulimbira. Okay, so Buvuma otandika ddi byatambula bitya era tulaba abantu bangi bagwa ne bagwamu amaanyi kiki ekyakuleka okusigala okulemerako? Kakati nze okujja okwesimba mu 2016 najja nengamba njagala kubeera member parliament abantu batandika okudispace nga nembagamba ngenda kisobola era nenemerako fine bampangula naye nze nali contented nti nze mpangudde akalulu naye bakuba nti kirabika ebintu tebigenza just bulungi so nenemerako ng'omuntu cause one nze nga yesimbyo nga candidate ndi muvumu nnyo. Two, daddy wange ambeereddewo nnyo kubanga nze daddy wange y'omuntu gwetateekamu kintu nga takyagala n'akikola naye kyasingira daddy wange nakimuteekamu naye ng'akyagala. Three, my mom also ambeereddewo nnyo
being nti mbadde ndi first born mu luggya bazadde bange babadde baagala nnyo buli kyendeeta nga they encourage me obanga bampa amaanyi okubanga nkikola kuba sibeeranga kawo nenkola ekintu nga ate kigenda kuleeta bad image waka so bwe najjayo ekyakubeera politician ne bakisemba ne mbagamba ngenda kisobola era bwe nagwa nagamba daddy nti daddy fine tugudde naye nze ndi muvumu nnyo nengenda South Africa namalayo emyaka 2 nenkomawo era nentandikirawo nenzimba ne parliament y'e Buvuma ekyo kyokka kuba nagenda okulaba nga Buvuma tetulina parliament nenzimba parliament y'e Buvuma okwongera okulaga abantu nti nze kyendiko ndi malirivu nnyo then ekyokola kibadde kimpa amaanyi ndi muvubuka era nga bondaba ate bw'otunuulira population y'e Buvuma general revenue in Uganda eri waggulu nnyo so being nti am a youth era n'abavubuka bennyini nabo nga bampa amaanyi nga manyi bagenda kunsupportinga kubeera tebayinza kuleka muvubuka munnaabo ne basigala nga badda ku muntu atali wa size. Biki byolowooza ebintu ebiruma bannabuvuma byosuubira okutandikirako era ebyo byolowooza nti byakuwadde enkizo ku balala ababadde beesimbyewo? Akati bw'otunuulira Buvuma health sector katutandikire ku eyo kikwasa n'ensonyi okubeera nga Buvuma tetulinaako ambulance onfunye bulungi nga tetulina motoka abantu ne bagwa ku accident abantu ne babeera mu mbeera mbi naye nga tetulina na ambulance eyinza tutaasa so kakati nagenza okulabira ddala nga kakati nze yazaalibwa ku Buvuma ne bwe mbeera ku lukalu nga tulina za ambulance ziri mu esi tekitukolera kubanga oba kibeera kiti oba kita still Buvuma esigala nga yewaffe so kakati bwe tulina ebyobulamu Buvuma tetulina blood bank bagitwa ne tetulina masanyalaze meaning nti teri function era tetuyamba kwa kakati okugamba nti tulina etterekero y'omusana naye nga n'omusaayi tegubeeramu olwokuba tetulina masanyalaze so kakati nga nafunye ekifo ky'omubaka parliament omukyala bugenda kwera buvunaanyizibwa bwange at least okusinkana ebitongole ebyenjawulo tulabike nga tufuna amasanyalaze ga sola bwe tulindira gana ga gavumenti tulabike nga tutumbula ku health system yaffe ey'e Buvuma then secondly because tuli mu brief then wotunira also ebyenjigiriza fine omubaka parliament tatulira bana bigezo nogamba nti Honorable Nakaziba yagenze ku ssomero lya Ringira n'atulira abana ebigezo naye ng'omubaka wa parliament olina okubeera practical n'ogenda ku ssomero n'olaga abaana nti okusoma kulungi nnyo n'obazaamu amaanyi n'essuubi because ekirala tulina n'abaana wano ku Buvuma district they are orphans kakati ng'omwana yandiagadde okugenda ku ssomero naye nga just okubeera with a mere book and a pen gatabirina so kakati omubaka parliament nga bwe naze mu kulembeze nteekeddwa okumanya abaana kyabo abali mu mbeera eyo at least tubeerengako ne facilitation gye tusobola okuba kubanga eriyo n'ebitongole bisobola okutuwa obuyambi ebiyamba abaana abo bisobola okubeera nga bafuna scholastic materials then also okufollowinga up obukiiko bwa PTA nenala okulabika nga tuza Buvuma yaffe ku ntiiko kozi oba tukola tutya Buvuma egenda kusigala nga yeewange kubanga gyezaalibwa. Yes, tulabye weevu eno yekulembeze olowooza ogenda kusobola okurobinga ogenda kusobola okukola ebintu ebiruma bannabuvuma ng'oli ku ludda olwo olwa people power? Fine, okurobinga it doesn't mean tekitegeeza nti gavumenti yokka eri mu buyinza eteekeddwa okukuwa nze kyemanyi nti okurobinga naawe kakati nga munnamawulire you can be my friend era nsobola okugamba nti mukwano gwange Buvuma tulina ekizibu ekitu naye can you give me hand nonyamba eri ebitongole ebyetengeredde NGOs government organizations zo teziri mu party ya government ogendayo nofuna nomanya ekizibu ekiri ewammwe nowandiika noteeka mu writings then you go to that NGO never kuwa support. It doesn't mean that me okubeera ku opposition nina okugenda wa Museveni nga bend down negayirire nene nagenza mu bukulembeze ng'already manyi ndi wa opposition. Me and Museveni we can never come together. So kakati nga kyenina okukola nina okubeera nga nfuna all means ate twagenza mu parliament n'okufuna emikwano. My friends will help me, the NGOs will help me. Nawetagisa government era nina okubagamba nti guno mulimo gwe nga government bakukole because nabo era balina okubeera bakolera abantu kuba babadde bali mu ntebe ate abantu waliwo abantu ababawoobulwa yadde nze Buvuma abasinga baba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert okubeera president waabwe.